Osibye otyaye mu mbeera eyo nange no gye ndi nkulowooza. Tetubawulire. Kale katubalinde katono wano tukikube. Technology. A broken relationship is better than a broken marriage. Wenkutunulira okuta Namulya mamba bito bwe biba n'olugendo lw'omukwano bwe luba kugamba nti toggala mutima oyo yakutonderwa tali wala. Listen, oyo teyalina kubaawo, teyalina kubaawo, oyo teyalina kubaawo, teyalina kubaawo, eyo wali eyakutondera. Olira bino weegula naye nga tabiraba, nga kiraba nga kumwesibako n'oguma kubanga bakugamba. Laba nakomawo ekiro matumbi n'okola ki oli musajja waguma omanyi nti alikyusako oba yakusasula mu kukulumya. Abo be tutera okwesiga kale kugamba nti toggala mutima oyo muleke eyakutonderwa tali wala. Kale oyo teyalina kubaawo, teyalina kubaawo, wali eyakutonderwa oyo teyalina kubaawo. Ne bwe wagezako era byalema swiri teyalina kubaawo, eyo wali eyakutonderwa. Emirembe gikuweddeko ku Valentine kubanga tofunye bimuli sima biki agamba yafiiriddwa, balina meeting, balina conference. Oli awo n'okulya toyagala kulya, weerire ekimere oba omuwonye n'omuwona. Nti ebyalaavule bw'okolotya ng'oli teyalina kubaawo, biba bya bule. Omuntu atalina kubaawo, ne bw'ofuba tekiriba, ne bwe weebyula omukube, ne bw'omutonera obulabo. Omuntu atalina kubaawo, munnange ne bw'ofuba tekiriba. Mukama yamanyi okulonda, omugamba nga nakufunira kale. Oyo teyalina kubaawo, teyalina kubaawo, wandiba nga wamuwona. Oyo teyalina kubaawo, okabira kiye kale. Oyo teyalina kubaawo, teyalina kubaawo, teyalina kubaawo. A broken relationship is better than a broken marriage. Tebakuwadde divorce nti bakubye divorce papers. N'obufumbo bubwo bwali bwakawundo kakubye eddirisa waserera buseerezi n'ogendayo. Kakati oli awo we stressinga. Love story yaffe njala tukitandikira for today. Tuli only on Facebook. Tukozeka tuwa. Now tugamba nti tukireeko ku YouTube channel yaffe. We apologize ku bisoose. Siffe b'amaanyi ennyo era siffe baakabye ennyo, siffe abali tekinike ennyo. Naye ko tekuba tekuba maji mavundu Ssozi. Nze nange okuba okwekuba amaji ne well. Kuba. Love story eno egenda kuulikikira ng'omukyala anyumya akatabo.
naye anyumya bulamu bwe. Ono si bazibumbira, si bazekketta, nketanyi abakola Oluganda mumanyi obutabo obwo. Waliwo olulimi bazibumbira. Serwajja okwota n'ezikookolima si ke kataba ke tugendamu. Tuli ku love story ajeeyogerera yennyini yo, yennanyini story, yennanyini bulamu. Story eno olumaliriza show bwe tugenda jijjawo wano ku Facebook tugizeeyo gyeyina okubeera ku YouTube. Tukyalireyoko just tunyumyemuko akyalayo kulabe tubeera ne buli lunaku ku YouTube channel yaffe. Nenja atandika love story eno wali olowooza ku bulamu bw'okubanga ozadde omwana naye nga mwagala. Kisoboka? N'ozaala omwana nga tomwagala? Kisoboka? Kyasoboka ku mukyalo ono. Twaki? Mukulu Ssozi, nkulamusiza mukama wange. Gyebaleko gye tutuusaako emisomo gino oba okuyiga sikutuyambye okuyiga bye tubadde tetumanyi. Era ne namusaako ab'omu nnyumba yo nti mukama yebazibwe. Bannange ne baganda bange ffe abawuliriza nti era mukama yebazibwe okutukuwa. Kubanga okoze ky'amaanyi okutumanyisa bye tubadde tetumanyi. Amannya gange kangaleke. Kantandikire ku nsoma yange nawa wendi kati. Nasomako ewawo siri wa ku university naye nga nasomako. Mu kusoma kwange kwajja muzi kigoye weezinge. Anti mama teyalina bulungi ssente nga omwami w'amaze omufaako. Munnange ng'ate tulina bataano nga ffenna alina otulabirira. Obulamu obwo. Nga ku ssomero buli lunaku nga balina okungoba. Yanteekako amaanyi kubanga mu bataano abasatu abaasooka nga bannange mbasinga okutegeera mukko. Kale nanteekako amaanyi naye waliwo ekiseera we kyatuuka ssente ne zimukerewa. Nina mukwano gwange omu naŋŋamba nkubulire mu mbejja nze tondaba omwami yampeerera naawe nsobola okufunira omwami n'akuweerera. Bannange samanya nti omwana buli lwe natambulanga naye ng'alina mukwano gwe wa takisi ndooza nga amunsaba. Kyesaategeera omwami yandaba olunaku lumu lwe namulaba era lwe nategeera nti ankwana ate era lwe yankozesa. Omwami yankwata mukwano gwange ng'atuuka bwe bagoba naye kwolwo bamugoba bangamba atoddayoka tugende buli mwami akuwe school fees. Engeri gye nali njagala ennyo okusoma nayanguwa lwakubanga nti saategeera ti fees azimpa mu kiti ki. Kati baganda bange wano wennyini wendi nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa mu nsi muno. Omuntu bw'akusomeranga ddiiru nti mpa emitwalo 10 nja kuddiza 3 osookanga kubuuza nti gali 2 amalala gayongeddemu nga koledde ki? Awo nvuddewo. Omwami yankwata lwe lunaku lwe namulaba lwe namusisinkana era lwe lunaku lwe nafuna olubuto. Paka kati simanyi bimukwatako. Omwami yandekera olubuto olw'ekibi. Omwami nandaga obwa kiipo bwange mu maaso ga mama wange. Nga mama wange nalinga buye nga nesiga. Mama wange ng'akimanyi nti n'omwana ono ddala mukyala wankizo naye nze namuttira. Era bwe lugero oluganda olugamba nti emmwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa. Munnange eyange yali mmwanyi nnungi weewaawo saavaamu mulamwa. Mama kyamuluma naye nga omuzadde yakuba awumba kubanga naye alabika yategeera ensonga yange. Omuvubuka ne bamunoonya omusiba. Mama n'agamba bannyina kubanga baali basirikale n'abagamba nedda mumuleke. Yagambye tuwa obuyambi temumusiba.
ngamba mama omwami Simwagalangako nemugamba mami tujjemu olubuto. Mama wange yagaana yangamba munange sisobola kutta nze sisobola kujjamu mwana. Mama yandeeka mu kizibu ky'olubuto nangamba tukiyimirire mu babiri ojja kiwangula. Naswaza mama wange ku kyalo kubanga yali afumbirwa omwami omulala nga baganda b'omwami basenga bali ku kyalo. Mama bamwogerera ku lwange naye teyapowa. Nze mama wange yali very strong kyesirabangako. Munnange Mr. Ssozi bambi munansonyiwa emboozi eno ennumya naye wenjireetedde nga nkoye okulumwa nandeeta mwana ku nsi ataaliko buyambi. Engeri tata omwana oyo gye yankwata kati nze bwe naleeta omwana ku nsi omwana nga mulabira ddala ng'omusajja oli bannange saamwagalako. Omwana bankako muyonsa yayonkako emyezi 3 ne ngamba mama wange nti nedda ono omwana si wange. Mama yamanya nali mwana muto ng'omwana w'emyaka 16. Mama n'agamba kale mumpe nze nja kuba naye. Sonyi wa batero
emyaka 2 nenfunira omwami nanjagala. Yankwana, omwami oli yankwana nga nnina olubuto. Nanjagala mukunkwana nga nnina olubuto. Naye nga tanyegako nti nno tugenda oba tubeereko kye twekolera. Vanilla teyamutungula paka myaka 2. Tuba tuyingira emyaka 2 kitundu. Nangamba nedda naawe nkubeereddewo nnyo kale nze kankwase nkwagala. Nakkiriza. Tutungula vanilla era naye navaamu omwana lwakubanga ono yali mwami mulungi nantwala nannyanjula. Naye ekizibu kye twafuna n'omwami wange nti abeeka tebakisiima omutabani omuto okuwasa omuwala omuto nga nfuuse muwala mukulu kubanga nzaddeko. Kale bankijjanya. Emboozi y'obufumbo obwo njinyumya njitya kubanga byali ebintu bibiri nga bintuukiddeko mu myaka emito. Nga byonna bigenze ku buwongo bwa muntu omu. Naye nakukuta baayogera ataasoma atalina bitabo ono agenda kufumbirwa mutabani waffe balamu baayogera ebingi. Naye nasigala nga ngamba Mukama ti Mukama, I want to prove them wrong. Nti ndi mukyala atasomye nnyo naye ate nsobola okukola ekikulaakulanya mwannyinaabwe ne tuba bulungi. Ne bagamba oyo omwana omuto watandise okuzaala kati yawezezza abaana 2 kitegeeza wanaweereza emyaka 25 ajja kuba n'abaana 5. Ekyo nakiwulira n'amatu gange teri akiŋŋamba. Nze naguma ne ŋŋamba Mukama nti nedda kati kanzaale 2 bano nsirike sigenda kudda kuzaala. Bannange nabeerawo mu bufumbo bwange nga nzadde omwana omwo naweza emyaka 6. Mama wange naafa ng'omwana wange alina emyaka 6. Baganda ba mama ne bantuuza ne baŋŋamba mu mbejja, oli wa muzaala omu. Noono omuzaala omu ate okyali mwana muto. Mbadde nkusaba muziddeyo ozaala omulala bano babeere 2 olinga ali omu. Bano bazaale mu taata omu. Nawuliriza nenziramu nenfuna olubuto nenzaala owookubiri. Kaakati nga nzira ku mboozi yange y'omwana asooka. Omwana wange simwagala kubanga taata we yankwata bukwasi. Naye omwana oli yamanya nantegeera nti nze nnyina nga baganda bange bamugambye. Yakimanya alina emyaka 15. Awo wennyini bwe yajja n'akimbuuza ne mubuuza ani akigambye. Naŋŋamba mami gundi ne mugamba ntakulimbye. Omwana yasanyuka nanjagala. Naye nga mbutufunze ne bwaseka busesi bw'ati mpulira obusungu ku mutima. Paka lwe nasaba Mukama ne mugamba nyamba mwagale. Bannange bakyala kino kigaanyi. Omwana wange awezezza emyaka 20. Naye omwana simwagala. Omwana simwagala. Afuuse muvubuka mukulu. Alina emyaka nfakiti alina emyaka 2 oba mugumu oba 22 naye simwagala. Kyokka atandise okimanya nti simwagala. Kyokka bwansaba ekintu nkimuwa. Ne baŋŋamba mami njagala kino nkimuwa. Fiizi mbadde mutoola. Nasoma. Naŋŋamba mami njagala kati driving permit nenzikwata. Yammeka yazino nenkwata buli kimu kyaŋŋamba nkimuwa. Naye omwana sibangako yadde olunaku n'olumu era sisobola balimba nti nze mmanyi ne ku mpisa ze. Ebigambo twabiwulira kitalo nnyo naye tobafaanana. Eno y'ensi mwe tutambulira bw'entalo zo zikwase Katonda. Ku bye bakukoza owulira oyabika kigambo kusonyiwa kikuzitoowerera. Kyoliko nkiraba naye guma Mukama ali ku lulo. Bye bakukoze bingi ofubye nnyo kugumiikiriza.
osirikirira amaziga agakulukuta ku mutima gwo owulira otenda waliddwa ng'ate bongera kukusosonkereza kakkana saba Katonda akuwa omutima ogubasonyiwa. Osibya obusungu wenookosa owulira tolina mirembe abakusabya bo basaba kisoniwo wogaanya kusumulukuka kati oli ku mavivi osaba Katonda akusonyiwe ebyakulema tusooke tusonyiwe abalabe baffe tulyoke tumusabe atusonyiwe owulire ekiruyi ku mutima ogamba toyinza kusonyiwa kyeyakukola okuva mu buto ogamba togenda kukyerabira waliga ate nooyito ne bakwenenyeza toyagala kumanya wabeesonyiwa naye tewasonyiwa ekyo Katonda tekimusanyusa ne bakukoze bingi ofubye nnyo okugumiikiriza buli lw'osiriikirira amaziga agakulukuta ku mutima gwo owulira otende waliddwa ng'ate bongera kukusosonkereza kakkana saba Katonda akuwa omutima ogubasonyiwa. life Buli lw'olowooza okusonyiwa muli mu mutima gwo tekikuliimu omala gabivaako naye teweerabira tosiba busungu ku mutima gwo ojjukira ne bakukoze muli mu mutima gwo owulira oyabika jjukira Yusufu ne bakulu be ebyabatuukako bikuyigiriza ki ne bakukoze bingi ofubye nnyo okugumiikiriza buli lw'osiriikirira amaziga agakulukuta ku mutima gwo owulira otende waliddwa ng'ate bongera kukusonkereza kakkana saba Katonda akuwa omutima ogubasonyiwa. Bakukoze bingi ofubye nnyo okugumiikiriza buli lw'osiriikirira amaziga agakulukuta. Akati ekibuuzo kyekino nabikoze ntya okumwagala kubanga mpulira nedda ate omwana wange yampaana antimba buli wamu ansuusuuta agamba banne nti nze nina hiro. Omwana wange yawulira ku sitoole n'agenda n'abibuuza taata we n'abimubuulira bulungi. Taata we n'amugamba genda weegayirire maama wansonyiwe mba ndi wano ng'ajja ng'aŋŋamba mami muzeeyi yagambye ABC samulinda kumalayo ne mugamba tokiddangamu neryo erinnya siddangamu oddiwulira ng'olyogeddeko. Omwana wange alabika yamanya nti sibaagala ne kitaawe naye ng'ate kyekituufu bannange siri mukyala mubi naye obulumi ku mutima bukyaliko nkaddiya n'obulumi bwange bannange. Banne weebali mbatijjisa nze Mr. Ssozi n'obonsanga n'ombuuza mu mbejjo olina abaana bameka nkugamba nina 2 oli simujjukira. Yaganya okujjukirwa mutwe gwange ngenda mu bufumbo obutalikayagala lwa nsonga nti nali nfuuse mukyala mukulu balamu bange nga bandabanga ki. Omwami wange yambeererawo bambi yanjagala ne bamusosola naye nga nze nkanyagamba Mukama nti Mukama kinkolere nse tulingire wano eno improvinga abantu ba family eno nti naatasomya abaana omugaso mu nsi. Bakyala nakukuta myaka 10 nankukutira mu bufumbo ng'omuntu omu yekka yanjagala
mwami wange oyinza okutuuka waliyo emikolo buli omu nakutunuulira kyamuli buli omu nakuziimuula naye nali mukyala musanyufu nze mbuzaabuza embeera era nga mbatuukamu nembeeyogerezaako nga nkimanyi nti tebanjagala naye nga nze ekyo nkikoze kubanga njagala emirembe. Obufumbo bwe bwagaana obufumbo bwayitirira amakonde mangi buli omu ng'atabula omwami wange. Omwami yali afunyemu kasente ndoza nalaba nga mbutufanira okufuna omukyala owa kilasi. Natandika new life nga ndi nzekka abo bali babiri nembeerawo nga nvudde mu bufumbo nentuula emyaka 3 nga seesembereza kitonde kisajja kubanga nali nkoseddwa. Bw'oba tebuli bukisa ng'omwami ajja mukulu mu kitiibwa mukulu mu myaka n'ekitiibwa kirina nze nalowooza nti oba ye mutuufu nina omuze ntambuzaamuko ntambuza musajja ng'agumiikiriza. Bawala wano wenjagala tufune ansa nti omwami bw'aba anaakwagala komugambe ki munnanga abajja kwagala. Wakyaliyo real love gye bayita true love. Ate nga tukkiriziganye fe abakyala fe tulina kye bayita power of love. Munnange nga tukukutana mwami yali mufumbo yakiŋŋamba bulungi. Konze nange nkuze mu myaka baana 3 sijja kutya nga mmanya lukomera lwange we nina duteeka wa wenkoma era nga nzanyira mu nnamba yange eya 2 nga tutambuza bulamu. Omwami mutambuza emyaka 2 gy'emyaka 5 nga sina gwentungula naye vanira nga life empoomera. Omwami yanzikiriza yangamba oli muwala wa muwendo saagala cruisinga kubanga twatuukako ne mu kifo we yali yasuubira nti tugenda kutungula vanira walayi tekyasoboka. Namuwale kica nakkiriza nti nali mukyala mugeze. Okuva olwo omwami nanjagala nnyo nalina control. Bawala abatu baganda bange bawala bange njagala muyige wano obangako n'okulumya era obangako ne control ku bulamu obwo. Munnange nga twagalana na mwami omwami twayawukana naye nga mugambye nti ngenda kukola nga mugambye nina abaana bange bawansanga nabo naye omwami ng'amanyi 2 polisi mwogerako nemugamba naawe sente tokyalina munnange kunkwasako kati kangende nkole ngenda Bulaaya kukola. Omwami yayogera ebigambo ebiyitirivu nalyoka ngamba bagende Bulaaya bwe beetunda bwe batalina mulamwa ABCD nandooza mbyogerako naguma nenya nenzikya mpakasa. Bwe ntuuka wano omwami yasigala nnoonya naye engeri gy'alina omukyala ndowooza bwe yabitegeera ne wabaawo ensonga zaabwe zesaamanya. Munnange mba ndi ku ssimu yange wano omwami nga ŋŋamba era munnange bw'otadda kati nze ngenda kuleka biki nga mugamba munnange ndeka nali ntandise n'okufuna akasente akategeerekeka nga mugamba munnange ndeka bw'oba kyoyagala kyoba okola kubanga redi naye nali maze naye ebbanga nga talina siteepu gy'ateekinga. Kyokka byebimu by'obadde otusomesa wano era nga bwe nabiwulira luli ne ŋŋamba kitegeeza yali ankozesa ako ne nkakwata. Mr. Ssozi wano wendi tata w'abaana bange tabawa buyambi ndowooza talina naye Mukama ampadde omukisa. Ababiri mbeera nabo mbalabiridde era Mukama nampa omukisa nenkola ng'omukyala kyalina okukola neekolerera. Naye essaawa zino waliwo omwami
sijja bamalamu maanyi naye ekituufu kiri nti nze sikkiririza mu social media relationships. Naye omwami ono oba teyasooka okutegeera nti nina engeri gye nnakyogeramu n'akitegeera kati yamba bw'ati tankubira ssimu buli lunaku kubanga akimanyi sibyetaaga mbayita bayaaya naye bwe mba nina kyenneetaaga nga nina kimwetaaga munnange bwe mwetaagira abeerawo ne bwe mugamba nti ndi mulwadde erayo kyonna nampa attention nambeera nga nfaako naye nga tuli awo tulinga ba friends naye nga yankwanako kati nze nenkidrivinga ne mugamba you are my brother kati kyesimanyi oba akiprayinga cool kubanga akimanyi nti ndi ku kyeyo oba naye kazannyo ke nga gamba tebinsala. Wano we wali ekinusu bawala bato nti omwami gw'otalabangako takwemazaamu nti obeera oyimiridde standby ekijja kijje bwakudampinga nakulaga nti si byalimu osigala oyimiridde togwa. Ntera nnyo kigamba mikwano gyange nti bw'oyagala ng'omuntu olekayokko meters nga 2 neweetengerera nti ne bwoba oyimiriza okugulu kumu nga tosobola kugwa. Ye laavu ya social media bwe tulina ogitambuza nti teweekayunyugayo nnyo. Ngenda ne mpulira wano nga Mr. Ssozi mo akubira abaami essimu bageesinganya abaweereza obubaka bambi ne batabageesinga. Obulumi ne mu bwambala obulumi obwo buluma. Nze mukyala munnammwe nakiyitamu mwami kunkwata kintuusiza ku myaka emikulu nga sikkirizanga nti nina omwana omukulu. Kati kyekino nti bwe muba mweyagalanga n'abaami ba social media mwerekerangayo Mukama bw'ayamba ne mukitambuza emyaka 5 nga muli together. Mukama mulungi bwe kigaana teri asalwa. Sente zaffe bannange tulemezibwa abaami batwagalako sente. Ate kano kalowoozo nti omwana omuwala yajja okukola seeraba lwaki sente zaffe tetuzikozesa kyazituleesa zikola ne tutandika ziwa babrother ne bw'oli mwagala toli mugusa nolagala vefaanana etya bw'olimu okusiima mbalina nkiyiseemu mbadde ku mulavu enkake mbadde ku mulavu y'okweyagalira nembeerako ne mu kye bayita true love nga nze njirina nga njiwa omwami nga n'omwami agirina agimpa byonna mbimanyi. So Mr. Ssozi emboozi yange eyo yonna nkusaba oginyambire bawala bange nti bw'otuukanga mu famiri nga tebakwagala bw'otalisaba nnyo tolibasobola baba bangi ng'oli omu basika mutabani waabwe omwezza gwe n'osigala nga toli kyoli. Kale kiba kirungi n'ofumbirwa omwami nga ne famire okakasizza nti ekwagala kubanga omwami ye famiri ye. Ekyokubiri nti abaana ab'obuwala temwesiganga mikwano gyammwe okubasalirawo singa luli seesiga prose kungamba nti nno omusajja agenda kuweerera saalikoze ki ndaba engeri ki gye nnyinza okwagalamu omwana wange. Ekibuuzo kye kino nziremu omulaavu oba nina bad luck. Ntidde nze ntidde sikyasobola kwegamba siraba omwami gwe neesiga bonna mbalaba nedda. It's like a bad luck kunze. Ekyokuze Mr. Ssozi
okukkiriza omwana wange ntya omwana muwa buli kimu kubanga ne kati namuwa ennyumba yansaba okupangisa nensooka mu mwezi pangisa kyabamu ne mugamba nedda genda ku nnyumba zange eri weebakeko mulomwemu naye nga yomukkiriza ne bwe mpulira buwulizi nti no yayogedde oba ku kigambo maama kwegamba mpulira obusungu ku mutima abawuliriza mumpe ku magezi nkole ntya omwami oli omukulu gwe mbagambye buli kiseera akyanzijukiza nga bwanjagala ennyo bwanfaako ekituufu yali anjagala nkimanyi naye ate waliwo bye yali tatuukiriza byenva okuwuliriza ku Ssozi wano neŋŋamba ekyo kye yali ategeeza nakati ŋŋamba ekitegeeza nakati ankiina bikoze emyaka gye twamala yali badde akoze kino byebyo Mr. Ssozi nsaba abawuliriza abantu ku magezi ag'omwana wange engeri gye nnyinza omufuulamu mukwano gwange mukkirize kubanga bannange simanyi kye nnyinza kukola obuwongo bwegatta kyansukkako ekyokubiri omwami ono ow'oku social media andaga nti naafaayo tuluddewo nga tuli ba mikwano emyaka 3 tetutera kwebulako bbanga ddene twebulako ennaku 3 wiiki bwe tutyo naye omutima gwange gutyo muwa omutima neebuuza bino nti olaba bali be nalindabyeko bankola ebitajja naye atono gwe simanyi Mr. Ssozi nsaba buyambe abawuliriza bambi neyanziza naye emboozi yange kansubire nti mujja kujjamu ekyokuyiga neyanziza nnyo n'akatalekeka abawala ffe Katonda yatutonda nga tuliwo okulabirwa naye engeri ensi bwekyuse naffe tulina okulabirirwako ekitundu nga naffe bwe twerabirira so tuleme kuwamba buvunaanyizibwa bw'abaami abaami bo baba balowooza bwe tubuteekinga tuba tubaggyeko ekitiibwa Mr. Ssozi nkwebaza webale kuvaayo gwe omwami omu nobeera ku luuyi lwaffe nziza nkuwuliriza munnange otulumiriddwa era abakutte tukutte tweyanziza nnyo tweyanzeege naye tugambire naku bannyinaffe abaana b'obulenzi nti kiri kye baakwata nti bo bamanyi bambi tebamanyi beetaaga okuwabulwa beetaaga okuyiga nga naffe bwotutadde mu ssomero nabo batuteeremu obabuulirire obagambe bannange kino bw'osanga omuwala akola ABCD munnange oyo dduka nga bw'otugamba nti bw'osanga omwami akola kino oyo vaawo nabwe beetaaga okimanya bikozi tuli bazadde abaana baffe naffe tufune engeri ki gye tunaababuuliriramu nga tetubijje ku ggwe weebale mukama kw'omukisa weebale tuluŋŋamya tweyanziza munnange tosangika weebale ddala. Thank you. Bwabanga yazaalo bamurepinga at 16 ku myaka 16 bwagamba nti omwana ali mu myaka 2 kitegeeza omukyala ayinza banga ali mu myaka nga 36 oyo omukyala aba ali muto. Nze nno mukwana kati oba sister wano olw'okuba ebintu byaffe bisinga bibeera wano ebimu tujja kwogera ndoza one on one ate nkunoonyezaako n'ombula ngenda kwogera ku ky'omwana kyekyasinza okunsikambula biri mpulira olinga abisobola. Eggwanga erya Rwanda mu myaka gya 9 ndoza balina genocide around 1999 myaka egyo bwe gityo beetirimbula
nzikira abamu twalyako nekubya ennyanja nga mugenda okukisala bwe muti nga kirimu essaawa nga byali abantu ne biri amasaawa ne tubisangamu. Ekita abantu kyali kyamaanyi nnyo mu ggwanga erya Rwanda. Naye story eno osobola n'okuginoonyako ku CNN. Noonya mu kutu gwa CNN like website. Kyemanyi story eno nali ngirabyeko mu story nyingi ezaagala okwefaanaanyiriza. Waliwo omusumba omulala bamuyita Mark Finley, musumba mu America. Bwemba wa quotinga stories nyingi eziza zoogerwa ku Rwanda n'ekita bantu. Naye ngambye nti ngenda kwogera kubanga toyagala mwana wo. Waliwo omukyala mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'olutalo oba ekita bantu, abantu bangi nga bali mu makomera abaali benyigidde mu kita bantu ekyo. Kati ate abenzikiriza ez'enjawulo bagendanga nga bakyalira abasibe mu makomera okubabudaabuda kubanga matches baali bakoze ebikolwa ebyo. Naye okusinziira ku bwenkotinga omu kyeyayogera bwereragerako ne bannamawulire yalaga nti bakola ekyo olwokubanga okukubiriza kwalinga ku mikutu gya radio nga bagamba ebiragiro biva ku radio, gavumenti egambye bweti ne bweti. Kati abantu nga balowooza nti ekita abantu kye benyigiramu bassa kitiibwa mu biragiro bya gavumenti, abamu bagenda mu mbeera bwetyo. So okusinza ku Gayo no bwati bwannyonnyola. Naye omukyala bagezaako nga eggwanga erya Rwanda lyagezaako okulaba nga lireetawo okutabaganya mu ngeri ez'enjawulo. Mumanyi ekita bantu nga kibaddewo, obukyayi, obuteesigana, okwekengera n'omuntu ate nga mwenna muli bannansi kintu ekiribwawo. Rwanda neekulemberamu ekikolwa ekyokusonyiwa. Omukyala ono actually katikati eyo part kanjibuke nkuwadde introduction ya story mu kati kanjibuke ngende ku story ndala. Story eyo ginonye ku CNN jembuse guno tukamu ebigambo ebinza okwewufaananyiza like forgiveness, Rwanda genocide testimony ginonye. Then tugende ku Pastor Mark Finley mu America ayogera ebigambo bino. Yesu n'akyala mu ggwanga erya Rwanda ne mukulambula abantu n'akyalira amaka gamu. Mwalimu omukyala nga namwandu nenga waka waliwo omuntu omulala. N'atunulira ebifaananyi byonna ebyali ku bisenge n'abuuza omukyala oyo nti bano baani, n'annyonnyola oyo mwami wange, bano baana, ono gundi wange, bwe bityo. N'amugamba nti ate oli gwe ndabye mu wabweru. N'agamba oyo gw'olabye wabweru, bano benkulaze bano mu nnyumba bonna ye yabatta. Kyenjogera kiyinza obutakola amakulu bw'obanga oli muntu wa kupapa. Pastor ng'ayingidde mu church njogera ku bituufu noonya kyemanyi nti ka video ako kali mu dakika 18 ekyo nkijjukira ne ku YouTube kwe kali. Noonya Pastor Mark Finley ng'ayogera ku genocide ye Rwanda. Omusumba ng'akyadde mu maka g'omukyala namwandu e Rwanda. Ebifaananyi ebiri ku kisenge amubuuza omu ku omu, omukyala nga nnyonnyola ono egundi. Kati bannyonnyola ng'alaga nti bonna baamulaga battibwa. Ng'ayeebuuza ate oli gwe ndabye wabweru gw'obeera naye ye yasima ttoka mu booluganda. Kyava amugamba nti oyo gw'olabye wabweru mbeera naye wano ye yatta bano boolaba ku bisenge. Nga omanyi otandika ekintu mu lusaago n'ozuula nti mulimu ekinyusi n'amubuuza kijja kitya. Kati omukyala annyonnyola story eno. Nga Rwanda etandika okukubiriza abantu okwenyigira mu kusonyiwa n'okuddamu okutabagana. Bagenda bakyala mu malwali mu makomera. Mu makomera gye bakyala gye bagwa ku mwami ono batuuka abamu nga basobola n'ofuna ebisonyiwo naye nga talina na gyagenda kulaga. Kugamba abamu ababe baabatta ne babamalawo, abalala ne batandika okuleeta ekiruyi ku bantu abalala nabo ne babatta. Kati omusajja ono omukyala ono nga bamaze okubuuza ono jadda omusibe kati ali free kubanga baali balina engeri gye bakira. Abamu bagendanga mu community ne weetonda n'oyimirira mu lujjudde lw'abatuuze n'osaba ekisonyiwo. Kati abakulu abantu abaliwo ab'obuvunaanyizibwa abataka ku kyalo nga basobola okusalawo ekibonerezo ky'ofuna, but of course tekyabanga kinene nnyo. Naye olwo wabanga osaba ekisonyiwo basobola okugamba kola buli wansi and all that. Kati noono babajja mu makomera ne babaleeta naye njala kukakasa beebuuza jadda nga talina gyagenda kudda, talina waatandikira. Omukyalo ono
bw'abinnyonnyola n'amulaga nti gwe nkumanyi, gwe watta abantu b'omu nnyumba yange bonna. Balina engeri gye baadiranga ebiti, ng'ekiti kiriko emisumaali eminene, kati nga bakikuba bwe bati ne basika bwe bati, majambiya, mbazzi n'ebiringa ebyo. Omukyalo ono kyava amugamba nti naye olw'okubanga twogera ku kusonyiwa, njagala nze mba nkosoka okusonyiwa n'okulaga nti nkusonye, njagala nkutuule tutandika okubeera aba. Okiwuliranga firimu nga tekisoboka, kyasoboka. Byenjogera gyebiri. Kola research ku internet, kati ensi yonna eri ku internet. Ekizibu ekiriwo sister, tonnaba kusalawo kusonyiwa. Nkuwuliriza, toyina wowulira nti omutima osalawo, okyalwanagana nakyo naye nga tosobola kulwanagana nakyo nga tosoose kusalawo. Omala kusalawo kati njagala, kubanga olabye ebikolo bikirimu, toyagala nabyo. Olunaku lw'onoosalawo n'okkiriza n'oggula omutima gwo, ekisooka okusonyiwa omwana wo okuba n'emirembe, n'omusajja eyakukwata okujjako ng'omuntu totegeera kibi siini, naye ojja kusalawo okusooka okusonyiwa okuleeta emirembe mu ggwe. Sinamwe b'osonyiwa. Okusonyiwa, ekikuwagazisa okusonyiwa kwe kusooka okufuna emirembe mu ggwe, gijja kusaasaanira abalala naye nga gisoose mu ggwe. Tutandikire awo ng'osazeewo. Tugenda step by step, tetujja bibuukira mulundi gumu, naye nzikiriza nti oteeka okusooka okola step esooka ey'okusalawo okusonyiwa. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya leero, otusonyiwa okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwale mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo, emirembe n'emirembe. Amiina. Buli lunaku tulina show ku YouTube channel Ssozi. Have you subscribed? Thank you.